Toyina kyemmanyi ky'omanyiiko yadde. Yes. Ate ono omusajja gwe mpulira mbu oba junior mbu oba ye ekituufu ye yaliko boyfriend wo. Yali mukwano gwange yafa last month July 11th. Yes. Okay. I contacted my lawyers. Okay. So kati wabitadde mu mateeka. Yes. Ndowooza abadde Ronnie Pro, of course, or roundabout. He was just a friend. He was just a friend. Do you have the 70 million? $70 million ezo zonna ziriwa oba ali lubuto lwe lwaki yamwesiga nnyo bwati. We are going to look for her physically, I think. Yes. Skype ebadde gyatukolera nnyo but signal ziganye. Kinkoze bubi ne tujja munoonyaako probably tomorrow. Tulina munange mukwana ate ku nsonga zezimu ez'abakyala abanyirira Leilah nafunye designer owakabi Gensi collection wali emakindye bambi ebintu byakola birumya abayaaye birina engeri gye bisukkamu nobeera nga ddala nawe ekintu okiraba kitambula omukyala aliko ojja mutuukirirawo emakindye opposite KCC osookuba nga ate weefunira ku bugoye obuliko. Okay. Nga tetunava ndowooza ku bya misango tubisizeewo ddala engeri ebiri bya misango tudde ku nsonga ya kamiliyoni. Kamiliyoloje. Waliwo abakulu bazze wano beekubidde enduulu. You know? Ne baŋŋamba egy'emmotoka gyaggwa baba wennaku 7 nno tezinnaggwako jjukira. Egy'emmotoka gikyatambula babagamba boogere ng'abantu abakulu. Kati nno waliwo emipya egizze abaana bano. Otyo emisango naye abaana bagenda ne basasula Dr. Jessica miliyoni 2 otyo babeere mu luyimba afeaturing mu luyimba lwabwe era n'ateekamu eddoboozi lye. True. N'ayimba naye baali bamusuubiza bajja kola ne vidiyo byonna naye bwe bamaze okukola oluyimba Dr. abagamba nti ate vidiyo package ndala baagala vidiyo engeri gye muba nti ngenda kulabikamu eziba miliyoni 7. Like basasule image y'omunene. Yes. Mayor to be. Atamutya gwe tutya. Kale emboozi eyo banga bitennaterera ndowooza. Naye nga mugirindire mujja tegeera munanga aba n'ensonga zo bw'olumu. Emboozi tugenda gibawa. We've tried to look for chameleon as well to dissect naye tetumufunye. Ne we hope we shall link up. Yes, of course tujja mufuna kubanga munange mwana waffe. Meanwhile tujja tubawe endala. Eyalukiya. Tujja tubawe eyalukiya. Leka ndukuwe sijja kukoona mu ngalo. Omwana Lukiya by the way azze are trending ku social media. Aina program emuko yalina ayogera era n'agamba nze negomba nnyo ka Spice Diana. By the way bulijjo njagala Spice Diana but to have realized she's a good girl actually. Ye mwana supporting abawala banne nti she knows nti naye yaliko obubiso walaba omuntu ali obubi bambi avaayo. Lukiya yo mwana ali that special lady. Yes. Yeah, agwa mu special class baba ita special. But there is a way she believes in herself. Nti yavaayo n'agamba munanga okubeera omulema tekiganda kukola ky'obyagala n'agamba nze njaga kubeera modo kitegeera ekintu ekyo n'agamba nze gwe mulaba neegomba okuba nga munange nange ndiko mu bantu ndi international model meetinzeko ba Spice n'avaayo n'amuwa ku ssente zaali ziwera emitwalo giri mu 9 actually kumpewo nabiposting abamu ne mumuvuma lwaki keera bisalowooza yasosogga bajja muleetera obuzibu ne Spice n'abagamba singa teyajja era ku mpewo ze yajjako era teyandimulabye okitegeera n'olwekyo olunaku olw'ejjo yagenze n'amutwala ewa Saida Beauty ne bamukolako makeup n'amufunira ba designer ab'enjawulo